Kadaama afiiridde mu nnyonyi abwatusa omutima weppu ennyonyi egenze okulandinga ng'ono mayiti. Kigambibwa nti omwana ono nga yakamala eddakiika nga 3 ng'atudde mu nnyonyi mwafiiridde era abantu kibabuuseeko bakunyusa enviiri ku mutwe okwekanga ng'omuntu gwe babadde batudde naye awo mufu. Waliwo ebintu ensonga nga 3-4 eziviirako bankuba kyeyo okufa nga bamaliriza contracts zaabwe. Ensonga ezo tugenda kuzoogerako. Okatambika neeno kawe amatu, okaweeko munno omulala, ate naawe amaze okawuliriza. Teekawo awo kikyolowooza ku mbeera nga bweti. Olowooza gwe ki ekyaviiriddeko nkuba kyeyoono okufa ate nga contract ye yagimazeeko bulungi, ewa mukama we n'asiibula bulungi, n'ennyonyi n'agirinnya naye ekyembi tatuuse waka. Yandibanga eno yebadde enteekateeka ya mukama nga enkomerero ye bweti bweyina okubeera, oba waliwo ensonga endala eziviiriddeko omwana ono okufiira mu nnyonyi. Kigambibwa nti mwana muwala ono abadde nkuba kyeyo era nga abadde amazeeyo ebbanga. Naye ekitwewuunyisa oba ekitwewuunyisizza ye mwana muwala ono okufa nga tatuuse nawaabwe. Okufa kwe afiiridde mu kkubo. Njagala twogereko nammwe. Ki ekireetera bankuba kyeyo okufa? Ani atta bankuba kyeyo obutakera? Buli ddakiika wabaawo afudde, abafiiridde mu nnyonyi, abafiiridde mu mmotoka, abafiiridde ku kisaawe, abafudde nga baakatuuka, byonna mubiraba. Gw'olowooza kiki? Yenze Sheila Adita. Bw'oba obadde tunaba subscribinga ku YouTube channel yange, ky'olina okukola subscribing okwate kade nga buli video yonna gye ntekayo ekutuukako bulungi. Teweerabira ku commentinga ku butambi nga bunene bwe mba nkoze. Nti obutambi buno oyinza obubuusa amaaso naye waliyo munno ajja okubwetaaga. Ng'ensonga ezimu ze twogera azeetaagira nno ddala. Kati awo wenkugambira nti akatambi w'oba okalabye, oli wa ddembe okukasalamu n'obaako emikutu gy'okasaasaanya, oli wa ddembe okuyita banno ne bajja ne beetwegattako ne basubscribinga. Mbatumirako yonna gye musinziira okulaba obutambi bwange abali mu nsi ez'enjawulo. Mwebale kwefiiriza kadde, mwebale kwefiiriza data, ne musalawo mulaba obutambi bwaffe buneeno. Bankuba kyeyo bafa nnyo, naye abantu tebannaba kizuula kikibatta. Nga naffe bennyini abali bakubyeko ku byeyo tukyalemeddwa okumanya lwaki tufa. Naye w'oba oli awo nti waliwo ensonga ezimu ze tulaba zo nga zisobola okututta amangu. Nabagamba nti nno nkuba kyeyo osobola okufa yadde mukama wo nga si yakusse. Osobola okufa entuuko. Wabula ng'ate osobola okufa ekikutuko, osobola okufa obulwadde, osobola okufa obutemu nga mukama wo yennyini yakwetidde. Era ne tubagamba nti nno emirimu emingi egyo gye mukola nga temuwummula gisobola okubatta. Nti olunaku lw'omaze okukola n'osalawo owummule, omutima lugwabika. Nga kitegeeza nti ebbanga eryo lyonna obadde omubiri ogukozesa naye nga ogukaka. Nga gy'okoma ogukaka bw'otyo okakirako n'omutima. Ekiseera kituuka ng'omutima gwakoowadda oba wakatuula ng'obwatuka. Era nga bangi nnyo tubalaba nti bakomawo wano e Uganda nga balamu, n'amalawo wiiki emu, n'amalawo mwezi gumu n'akutuka n'afa. Nga kiviira ku ki? Obukoowu. Obukoowu butta era buttira ddala. Mwenna abali eyo abakola mukole nga mukimanyi nti gy'okoma okukooya omubiri gwo, okooyesa n'obwongo, okooyesa n'ebitundu ebikuli munda, nti ekiseera kijja kutuuka obukoowu obwo bukulwaze. Kyova olaba abamu ku abo abatannaba kufa nga bankuba kyeyo bakikubidde ebbanga eddene, bw'atuuka wano asobola okulwala omusujja. Bw'atuuka wano omubiri gusobola okwetemaatema, n'atandika okulwala ebirwadde ebimu ebyangungu. Omutwe guba gumuluma buli ddakiika, amagulu gamuluma, omugongo gumuluma. Olw'ensonga nti emibiri egyo omubiri gw'obadde ogukozesa nnyo. Muyina ebintu bingi nnyo bye mukozesa bi chemicals ebikuuta toilets, ebirongoosa ewaka. Ezo zonna chemicals zizaala obutwa mu mubiri gwo. Nti gy'okoma okukola nga chemicals ozissa zikuli munda, zijja tuuka ekiseera zikola obutwa. Obutwa obwo bw'onookeera ku makya n'olekera awo okukola, obutwa obwo bujja genda nga bweyongera. Ekinaavaamu nga munanga okutuka ng'ofa. Abalala musobola okufa bakama bammwe bennyini nga be babatta, nga mufunye obutakkaanya naye akugamba togenda gw'ogenda. Okalambira nze nnina okugenda, muli n'anyiiga. Ku ssaawa eyo kusiibula ng'akusimba obutwa, ogenda okutuuka mu nnyonyi ng'akibaze nti olutuukayo
togenda kudda. Mwegendereze nnyo ezo empiso ze baba bakubesta ina makulu. Buli dakika tugende mu ddwaliro ne bakuba empiso. Buli dakika tugende mu ddwaliro ne bakuba empiso. Nti gye bakoma okukuba empiso n'eddagala eryo ly'otategeera. Abamu babakuba eddagala nga libongeza maanyi ga kukola. Gw'olaba kukola nga kalogoyi, olaba kukola butakoowa, buli lw'abakubita n'ogugumuka, yangu okole kino n'ojja, n'okola ewammwe, n'oyambuka n'okola n'ewa neighbor, n'oyambuka n'okola ewa jjajja, n'okola ewa ssenga. Eryo eddagala bwe lituuka ekiseera ne likuggwaamu, osobola okufa oba osobola okulwala. Mwegendereze nnyo emmere gye mulya nti emmere emu tegasa mu mubiri gwaffe ng'omuceere. Omuceere ogwo ogulya nnyo, enkoko ogirya nnyo, ozimbye omubiri ng'oguzimbisizza masavu. Ekiseera kijja kutuuka amasavu gakwambuke gakutuuke mu mutima oyabika ofe. Ffe tutandika okukaaba. Abalala mufa olw'amalogo ng'ewammwe be bagakusindikidde wammwe waka oba bakama abo gy'obadde okolera nga nabo be bagakuteeze n'otuuka ewaka ne gakusala n'ofa. Kati mwegendereze nnyo gw'olowooza ki ekiviirako bankuba ky'ey'okufa. Twesange mu comment section.